Weewaawo abangi mubadde mwebuuza Bendikito Kiwanuka yattibwa atya lwaki era ddi olwaleero bye tukuleetedde mu kanyumero kaffe kino obadde okimanyi. Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mumalindirire. Newankubadde Uganda yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1962 ng'Obote ye Ssaabaminisita, Kiwanuka yeeyongerayo n'emirimu gye mu maaso mu kibiina kya Democratic Party nga muno mwe mwali okutumbula ebyenjigiriza nga mu kino ekibiina kye kyagaba sikaala 300 eri abaana ab'enjawulo mu masomero ag'enjawulo wamu n'okulinnyisa emisaala gy'abasomesa abaaliwo ebiseera ebyo. Yayitimusa eby'obulimi bwe yateeka ekkomo ku bayindi n'abazungu abaali bajja emmwanyi kuno nga bazitwala okwabwe. Mu by'abakozi, gavumenti ya kibiina kya Democratic Party yatondawo enkola y'omusaala ogusookerwako ku buli mukozi okwetooloola buli kanyomero ka Uganda nga mw'otadde ne Karamojja eyali tefiibwako nnyo. Emyaka gyagenda gyekulungula mpola mpola mu mwaka gwa 1969 Obote n'ateeka Kiwanuka mu nkomyo wamu ne bannakibiina kye abaali bavuganya Obote okwali Stanley Luwanda Gabbemba eyali omuwanika, Sebastian Bukenya Kibuuka, Allen Keera, Walakira Sonko n'abalala bangi. Ensonga eyabatwaza mu nkomyo yali yakubeera nti baali kumbiranye n'ekibiina ekyali mu buyinza ekya Uganda People's Congress. Bano baateebwa oluvannyuma mu mwaka gwa 1971 nga Amin Dada agyeko Obote ku bukulembeze. Amini nga yeefuza obuyinza mu mwaka gwa 1971 yalonda Kiwanuka okubeera Ssaabalamuzi ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1971 naye waayita akaseera mpawi kaaga Amini ne Kiwanuka ne balemagana olw'enfuga ey'omukono ogw'ekyuma Amini gye yali akozesa. Ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwa Septemba omwaka 1972 ensasagge yagwa mu Uganda. Kiwanuka bwe yabuzibwawo abantu abataategeerekeka okuva mu woofiisi mwe yali atuula, naye ng'abamu abeerabirako n'agaabwe bagamba nti yakwatibwa abasirikale ba Amini aba PSU Commander okwali Ali Toweri n'omumyuka we Kasim Obura eyateeka Kiwanuka mu mmotoka olwo nno mwattu ne bamwolekeza abantu gye bataamanya. Waayita ennaku nnya zokka amawulire ne gasaanikira ensi yonna ne Uganda okutwaliza awamu nti Kiwanuka attiddwa. Naye abaffe yattibwa atya? Eyeerabirako n'agage yagamba nti Amini yayolekera ekifo Kiwanuka we yali akukumiddwa n'agamba nti alina okugamba ensi ng'ayita ku rediyo y'eggwanga nti abayeekera be baali bamuwambye, ekintu Kiwanuka kye yagaana. Kigambibwa nti Amini eyali omukambwe okukirako enswera entemeko yasikayo pisito mu kiwato kye n'amubuuza nti okimanyi nsobola okukutta? Kiwanuka yaddamu nti ye osobola, sigenda kubaako kintu kyonna kye njogera, ndi waakufa n'amazima. Mu lutemya lw'eriiso lumu ng'amasasi agataamanyibwa muwendo gaamiseemu dda era nga Kiwanuka z'embuyaga ezikaza engoye. Ensonga ey'amaanyi eyattisa Kiwanuka, Amini yamulabanga mukalabakalaba ng'ayinza okumutwalako entebe nga kye yalina okukola kyali kimu, kumumiza musu. Ku basajja abavumu be twakalaba mu Uganda, Kiwanuka akwata kisooka anti nga tannaba kuttibwa yalabulwako banne okwamuka eggwanga ng'ennamusa tennatuuka ku nnyooge, ekintu Kiwanuka kye yagaana. Olunaku olw'enkya lindirira Kiwanuka yaziikibwawa. Bikukuŋŋaanyiziddwa Samali Kisakye ku Ra Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.